Ebiriwo mwalabye mu bululu bw'abakyala NRM yayambazza abasajja Gomesi n'ebiteeteeyi n'ebaleeta mu layini. Abatanalaba butambi obwo osobola okuscrollinga ku page gye buli. Abasajja balonze babambazza ebyambalo by'abakyala ne bajja mu layini ne balonda be basobodde okulaba ne babakuba jeeke ekyabadde wali kyabadde kika. Okulonda obukiiko bw'abakyala ku byalo baabana abavubuka beenanisa ebiteeteeyi ne bagwa mu layini okulonda obukiiko bw'abakyala ku byalo babatutte tebalinnya. Be baba NRM bo tebasaaga tebaswala. NRM teswala, NRM teswala. Okitegedde n'ebirala bingi nnyo. Waliwo NRM yadduse mu miguwa n'alekawo simbo ye n'alekawo akatebe ka yero. Bingi ebyabaddeyo ebirala mugenda bituwa. Nabagambye ababaddeko ekiro ku puroguramu y'ekiro ne mbategeeza nti nno omulabe tumuzingizza okuva ebule n'ebweya okwetolola ensogundi zonna. Nabagambye waliwo ekintu ekinene nnyo ekiri emabega wa Balamu. Bagala kumufuula popular mu Uganda yonna, atambule region zonna ng'akola ebyo byakola mbw asobole okuyingira mu mitima gy'abantu n'abantu okumumanya. Ye atandike kampeyini bukyalo oluvannyuma lw'okukizuula nti Muhoozi ali rejected, yensi yamugaana. Muhoozi asigaze amagye mbu bagezeeko batunde Balamu 231 Balamu abeere candidate wa NRM. Kovula baye atandise bamuwadde obusobozi akube kampeyini ng'obudde bukyali. Bwe batuuka wali baleete empiki ya Balamu ku mmeeza mbu nga Balamu ye president wa NRM. Muhoozi asigaze amagye baddemu bakwate obuyinza kubanga bakakasizza nti Muhoozi abantu bamugoba. Mutegedde ekintu ekyo? Nammwe mwongere okukinoonyerezaako, naffe tugenda kubanga twongera okukisima okukitwala munda. Balamu tali ku byanguzi nga bw'olowooza, naye agezaako okutunda linnya era kyova olaba basasudde ba tiktokers okumuzannyamu obuntu, okumwogerako, okumuwaana ku ma TV, ku ma radio, Balamu syndrome, simanyi Balamu waati, nalabyeko Odonga Oto. Baddira abantu n'abalinga abaffe n'ajja nayogera ku Balamu mbu nno Odonga Oto yagambye mbu aba dictionary baddemu bakobe dictionary empya bateekemu simanyi Balamu waati, simanyi Balamu effect, simanyi Balamu waati. Nga Odonga Oto yakyogera eno abanga agerega nga nekana akayisizaamu alinga akuba Balamu nga nekana akayisizaawo. Baagala Balamu kubeera candidate 231 mbu nno tunaatuukayo. Ekirala mbu asobole okukonfrontinga His Excellency Kyagulanyi bwe tuba tutuuseeyo. Kaakati ffe ababbi be twagala okugjawo ye Museveni, ebirala byonna byakiwaanyi. Eyo nvuddeyo. Nabbanja yalangiridde ekikungo Uganda ffenna okweyerera okwerongoosereza emyala na biki na biki, era agambye bagenda kubeera mu Kisenyi simanyi nga mmeka, bagenda kubeera mu Kisenyi simanyi biki. Bannayuganda muwulire, Ddungu ayizze. Ddungu akoze eki? Nabbanja ojjukira ebigambo bye wayogera nga mumaze okutta abantu b'ekiteezi ku nsonga za kasasiro mu Kampala. Ojjukira bwe walinnya ennyonyi n'ogenda mu UAE
n'otulaga ba investors n'otulaga ekyuma simanyi n'okola mbu vum era tumaze okulonkinga era kaakati kiwedde ba investor baliwo ojjukira ebigambo biwayogera ku investor w'e Ghana gwe ne Kabuye Kyofa togabye nkwadde incident sales ze wakayogera ku kasasiro ojjukira ebigambo biwayogera ng'oli ekiteezi ojjukira ebigambo biwayogera ne Kabuye Kyofa togabye n'oyo jjajja friend wa Kimbugwe Hajati Misha Kabanda oyo muka Kimbugwe ojjukira ebigambo biwayogera mu UAE ng'oli n'Abawarabu kati otuyita tujje mbuno ffe twerongooseza ekibuga sente za kasasiro ziragawo eza budget ya KCCA eza kasasiro ziri luddawa ffe abayamba Abanyarwanda okugenda ewaabwe Rwanda yali kolone ya Uganda kati Uganda efuuse kolone ya Rwanda obikopa Rwanda ng'obireeta wano ffe tetunnabagana kukola ki kulongoosa gundi sente ze mutwale za kasasiro ziriwo kati bannayuganda ddungu ayizze abantu mwenna abanyigirizibwa abaana basula ku street ne mu myala gy'omu Kisenyi mwenna ababbi bwa kalulu mukwate amajambiya mukwate ebiso mukwate enkumbi mukwate amayinja mujje tukuba abantu abalidde sente y'omuwi w'omusolo Nabbanja agambye agenda kubeerayo ne vice president mujje tukubaganire mu Kisenyi bo tuleka tubasse mujje ne fulaga guno mulimu tugenda kukola gwa bulungi bwa ggwanga nga tetunaba kugogola ground n'emyala waliwo okugogola mu gavumenti munda ababbi ba gavumenti bazze ekirungi oba bajje n'amagye galongoose baddeyo nga ffe tetuliimu bwe tuba tulongoosa ffenna wamu bannayuganda mwenna mulinnya olunaku olwo mujje tugogole Kampala temujja bigogolayo tukoye okutumanyiira kuva ssaawa emu paka meka 4 si bwe mugambye 6 bannayuganda mwenna mujje musule mu Kampala tuyike mu Kisenyi tukubagane tusooka kugogola gavumenti nga tetunagogola myala tusooka kugogola tewali motoka kutambula okuva ssaawa emu okutuuka ssaawa 4 tewali pikipiki tewali gaali tewali duuka kugulawo tewali bizinesi ffe tugamba kireka Uganda eggalewo genda oggalewo nnyo tuli ffenna tugamba Uganda eggalewo genda oggalewo nnyo tusobole okweyonja wulira tutangire endwadde binamutta endwadde bita abantu Uganda bonna nti kaakati okakasa endwadde ezituluma ziva mu myala ziva mu Kampala mugenda mu laabu ne mutabula ebirwadde ne mubiyiwa mu bantu mufune sente okuva ebweru esente zonna bamaze oziggala tojja weebajjagala mumaze okutubba kati weebajjagala bannayuganda mwenna muveeyo n'emiggo n'amajambiya n'enkumbi bwe tutatta Prime Minister ne Vice President tetuva mu Kampala bwe tutabattira mu Kisenyi tetuva mu Kampala buli omu jangu ne fulaga mwali mumanyi tetuli bafuna mpozi mubiyimirize buli muntu akola live skimu eno mugikwate mukunga abantu abakalamoji abali mu Kisenyi baba n'abalya sente zammwe bajja mu Kisenyi mujje tubaganire mu Kisenyi tusimbudde tetukyadda mabega genda osimbule ennyoko era kabineti ng'ennaku z'omwezi 11 ogw'omunaana yasalawo 2025 kino tuludde nga tukikola tubadde tufumba wulira obulimba okutuusa olwaliro lwe tujjudde olwo ofumbye eki ojjudde era kabineti eno yagikubiriza yali pulezidenti ofumbye eki ne tusalawo nti ekisinga saawa zino okakasa Kyagulanyi yabirimu ffe bw'oyogera pulezidenti n'okoma ku kya pulezidenti Kyagulanyi ye yayogera gwe omwogerera tenyina mimwe ffe pulezidenti waffe takitugambangako ffe pulezidenti gwe tumanyiire Kyagulanyi bwe mubanga mweyogeza gwe tubuulire pulezidenti wa Nfufa otugambe nti magogo bw'okoma ku kigambo pulezidenti okakasa pulezidenti waffe yakirimu oyo yatugamba ekintu ne tukiwulira
Dungu ayize Dungu ng'ayiga ayiga n'ekiro Dungu kuli kulaba nga tufuna olunaku lumu olw'omukaaga olusemba mu mwezi ate kino kiragiro kulanga kulala yes era tugenda kutandika ng'ennaku z'omwezi 25 kwe kwoza enkya kuba lwa mukaaga era agenda okukulira omukolo guno ye vice president wa Uganda omukyala Jessica Alupo enkya mwenna mukeere Kiti zone Kisenyi 3 parish wano mu Kampala mu kibuga wakati yatandika ssaawa emu ey'okumakya era ffenna tukwirizibwa okulaba nga tuwerekerako mu vice president bannaddiini ebitongole bya nakyewa n'abantu ba bulijjo ffenna tugenda awo tulabe nga tutandika ate ne mu disitulikiti zonna okwetooloola Uganda tujja kwagala okulaba nga muzibe amakubo enkya mujjeyo vuvuzera mujjeyo engoma mujjeyo fulaga endulu zivuge mujjeyo vuvuzera mujjeyo firimbi mujjeyo ebimotoka muzibe amakubo mujjeyo emmotoka muzibe amakubo mujjeyo ebimotoka muzibe amakubo firimbi fulaga musindike ebiseminti mubiyingize ekkubo wabula bannange ku luno Dungu ng'ayiga n'ekiro musajja Dungu ng'ayiga abakalamoja. This morning I am at Chambot Primary School in Amuro district. Now these are the school buildings where the children started from. I want to take you inside one of them. They have like 1, 2, 3, 4. Abakalamoja b'omu Kisenyi get ready. Abavubuka mwenna mu Uganda muve bwe tutatta Nabbanja ne Namakula. Jennifer Alupo simanyi Jessica Alupo Namakula bwe tutabatirimbula mu Kisenyi tetuvaayo. Laba ekiri Kalamoja essente baziwadde bavudde South Africa million 2. Laba classroom government school in Kalamoja. The chalkboard, they have just been learning drawing and naming. So name, draw, and name. 2026 pictures. Now these are the seats. This classroom. These are government school. Are the chairs that the children use. Government school in Kalamoja. In the class. So from this. Mujje tukube Nabbanja ba investor be watugamba be wafuna ab'emirundi esatu bali ludda wa. Oleko tutwale mu Kasasiro. There is one stubborn boy who sits behind here. Okay, so this is the whole class, the whole entire look of the class from inside. The teacher stands in front there, and then teaches. Kataze yebajjagala mujje tukube Nabbanja ne vice president olunaku lw'enkya bwe tutattako omu ku bo tetuvaawo. Mujje tukubaganire mu Kampala muzibe ekibuga kyonna mwetolooze wonna bwe batafiira mu kibuga tetuvaamu. Mujjeyo vuvuzera mujjeyo fulaga mujjeyo ngoma mujjeyo firimbi mujjeyo akadodi nedda bannange mujje tukubagane n'abasajja bano Nabbanja ne Jessica Alupo bwe batafiira mu kibuga tetuvaamu. Nabbanja n'Alupo bonna banajjirako bwe batafiira mu Kisenyi tetuvaayo. Abaana b'omu Kisenyi mukwate ebiso mukwate amayinja anti ffe tulinamu emikwesese mwe tuyita bwetu. Omwana ayinza okuyingirira mu Kisenyi n'aviirayo ku Kampala Road. Omwana ayinza okuyingira mu mwala bwati mu Kisenyi n'aviirayo ewandegeera. Ffe mwe tukulidde abaalya ssente zammwe baabo bajja mu Kisenyi. Nabbanja n'Alupo bwe batafi bannange mukolereze live okuva kati paka nkya mukolereze live ekiro kyonna mukunga abantu kubanga abangobera sibe bakugoberera ne bobo ina babiri bagambe abavubuka mwenna mu ggwanga Uganda mwagala okumanya mwagala okutereeza eggwanga lyammwe Uganda okukwata abali b'enguzi abatuufu nga siba n'ababbalamu baba no bajja ate bagenda kujja n'abasirikale bameka
bagenda kujja n'abasirikale bameka tukubagane bwe muba mweri bwe muti mu katogo teri musirikale akuba ssasi lya mu katogo omusirikale akuba omuntu ng'oli mu distance bwe biba bya pisto tugenda kuba nabo muntu ku muntu ate tugenda kuyonja tubayingiremu ffenna bwe tute ate banayazaani muteeka amajambiya mu buyumba awo muteeka amayinja mu buyumba awo buli wamu muteekeewo ebikola muteekeewo ebikajjo mubireete mubiteekewo tukubagane n'abasajja bano olabayo najja wano ne mbagamba bannayuganda ennaku ezo si wala ne mbagamba nti bannayuganda mwetegekere bino wammanga nayogera ku bantu b'ebizimbe mu Kampala ne mbagamba abantu abalina ebisumuluzo ku buli kizimbe be basinga obuyinza ku kizimbe ekyo okusinga nannyini linnya lya kizimbe gwe nowirambu nabukera nga nabukera si yennyini kyo n'omutuufu nannyini kizimbe omutuufu omuntu addako awo ow'amaanyi ku kizimbe ekyo ye muntu asula n'ekisumuluzo asula n'ebisumuluzo byammwe byonna saabagamba ennaku ezo nembala ennaku ezo nembayitira security alerts nembagamba Museveni ayiye SFC mu KCCA enforcement ani abijjukira ulira emiranga mu Kampala sikuleeteranga security alert n'ogiwakana bayingira ne bajja mu dduuka ojja kulaba obulala bungi eno emboozi ebadde empanvu naye ako ke kamu ku bwensobodde okufunako bajja ne bakusanga mu dduuka ne bakukwata ne bakutwala ne bakutuga kukuttira ddala kufiira ddala kuvaawo kukujjawo kufa okitegedde oyo omukazi namyala akolanga ki mu gavumenti bwe bamala okutuga abantu nga bakuleetera yakkakkanya kati abasuubuzi b'ekizimbe ekyo bawulira kati nga batowolokose kubanga bakigambye namyalo naye namyalo talina waali mu structures z'okusolovinga problems mu ggwanga Uganda naye bonna bawaabye bwa namyalo ekiba kimuleese kumanya baani abalimu ba witness mwenna muwedde obibiwulira namyalo nga minisita nga CID ng'owa poliisi nga elected leader oba kubanga senga badde political leader mu Kampala nga mwamulonda nti tumugambye mubeera batuufu namyala azze mu incident eyo nga yakagwawo azengaani banoonya bamudomo kati mwenna bamaze okuba profilinga bajja ne bakwata omuntu ne bamutwala ne bamutuga aba KCCA nga bakolagana n'abapoliisi nakugambye Kampala bagiyemu SFC Kampala KCCA enforcement awo wennyini bwe baweereddwa obujulizi bagambye waliwo n'omwana gwe bajje wano yabadde atunda nga alina customer ne bajja ne bamujja mu dduuka le ne bamutuga ne bamukwata ne bamukkiriza waliwo abatalabikako bukyanga babakima bukyanga batandise okubakima mu maduuka ne babatwala era babamenye n'amannya simanyi Kalema simanyaani bonna tebalabikako bakozesa measure dundi ki ez'okupiikinga wano ne bapiikinga oli ne bapiikinga oli ne bapiikinga oli bakoze beba piikinga baba bakoze eki baba bayogedde ki
kiki kye basinziirako. Nabagambye abantu abasula n'ebisumuluzo ku buli kizimbe Banyarwanda kye kisooka be baba profilinga mwenna. Namyala ababuuzizza lwaki temubakwata. Omwana amugamba wuuyo baabo naawe bakwate. Fuji wuuyo bakwate. Akoze ekyo. Naye ebyo byonna nga bikyali awo, muveeyo mu bungi mujje tukimalire e Kampala. Muveeyo mu bungi olunaku lw'enkya mujje tukiwunzikire e Kampala. Bannayuganda mwena mutandike okulinnya emmotoka mujje. Tuzibe amakubo. Mujje tuzibe amakubo. Oba tugatandika kawungeezi ka leero mujje tuzibe amakubo twerwaneko. Mujjeeyo vuvuzera, mujjeeyo ngoma, mujjeeyo buli ekisoboka. Mujje twerwaneko. Nabbanja ne Jessica Lupo bwe tutabattira mu kibuga Kampala enkya tetuvaamu. Nedda live zinyooke. Mwatta abantu b'ekiteezi mufunireko ssente. Ekizibu kya Uganda tetuyina maintenance wing. Ebyo bintu ebiwa abantu emirimu naddala abantu ababeera tebaasoma. Omuntu ataasomako, omuntu yasomako akatono, gavumenti erina okubalowoozaako. Wateekwa okubaawo engeri ssente gye zitambula mu buli muntu n'aba nga alina essente nga zitambula nga zikola amagoba bwe ziva eno bwe zidda eno. Wano tuyagala olina okubaako nekyokola. Ssente zirina okutambula. Buli muntu alina okuba nga alina kyakola, ssente ne zitambula, gavumenti neefuna ssente, buli muntu n'afuna ssente. Buli muntu olina okuba nga naye wammwe ssente zibeera zammwe mwekka. Kati mutandise okulota mwali badde muyina abantu ekitono ennyo emitwalo ng'egi abakola maintenance mu kibuga Kampala. Enguudo, amataala, abo ba electricians abo amataala, bano ab'enguudo aba construction nga balina maintenance wing, ab'emyala, ab'ebizimbe, abaki maintenance yebeezaawo ekintu ne kiwangaala. Naye oluguudo okuva lwe mu lulima teruddayo kukolwako maintenance. Lwonna ne luggwawo. Lumala kuggwawo ne muddamu ne muluwaata. Mbunno mukozesa omuntu endagaano, mbunno akola oluguudo nga life span yalwo ya myaka 2. 20 years. Abasajja bakola enguudo nga garanti ya myaka 10 mu. Myaka 10. Myaka 10 oluguudo okutandika okukolebwako gundi okubotokamu ebituli. Naye gavumenti yennyini nejja neyogera nti era twagambye simanyi contractor oluguudo olina okukolebwa emyaka 2 nga tugambye kilomita ekozesebwa buwumbi bukole emyaka 2 oluguudo myaka 2. 2006 mbadde mu senior 6. Naye bwe mbikunyumiza biringe byabaddewo eggulu. Biringe byabaddewo eggulu 20 years. Biringe byabaddewo eggulu. Nti oluguudo gavumenti ekwate ssente obuwumbi eteeke mu guni ng'oluguudo lwa myaka 2. Omanye emyaka 2 kye gitegeeza kati ggwe. Omwana eyazaala mu 2006 alina omuzzukulu kati. Wano alina omuzzukulu kati. Ebyo sigenda bireeta mu gundi eddako
sijja bireeta ekirolowooza ebirwadde mmwe mubikola mulaba byebyo abakulu bye batuteesezza naffe tugamba nti bw'ofunanga chance gikozese twasalawo dda okushatinga eggwanga lino dawuni ne batira ne bakitugaana tufunye omukisa nti ate kati batuyambyeko bo ne bakirangirira mu kukirangirira babadde nga bakigezesa naye ekyamazima ekyabwe kikutteyo mu kukwatayo naffe tugamba nti tulina okugezesa ekyaffe era mu mbeera yonna naffe tulina okubaako kye tukola ng'abantu okulaga obulumi bw'eggwanga lyaffe mu kuba nti tulina okubaako kye tukola ng'abantu tulina okumanya nti eggwanga lino lyetaaga kununulwa abalibbye be baani beebo bennyini abatukugira ffe okukuŋŋaana tubeeko kye tukola tulage obutali bumativu ku ggwanga lyaffe tetugenda kutambulira ku biragiro byabwe kubanga otuba naffe tukkiriza nti kati be bafuga bwe basalawo nti kino kibe naffe ne tukkiriza ne kiba bwe basalawo nti kino tekijja kuba naffe nga tugamba nti owanga ate oba bagambye eyo teba nkola ya kudifayinga tulina naffe okuteekawo etteeka nti mwe mugamba ekyo naffe tugambye ekituufu kye kino bwe kuba kwekandagga naffe tulina okulaga obutali bumativu bwaffe mwe nga bwe mutegeka ebyammwe ne biweebwa ekitiibwa naffe tulina okutegeka ebyaffe biweebwa ekitiibwa bannayuganda beewerera Robinah Nabbanja Prime Minister kubanga yeewomyemu kino omutwe naye bamugamba nti otegese bulungi bwansi n'atambula bulungi naye twagala obulamu bw'abaganda baffe twagala John Bosco Kibalamaggwa tukakasa nti omuyina kakati embeera etandika bwetyo nno naye bw'ogigoberera oyinza osanga eranze either ne tufuna obwenkanya ku bantu baffe oba ne tukakasa nti ddala ekituufu baabaliisa ggoonya tebaliyo ne tuggyayo essuubi naye kati famire zo zikyalina okulowooza nti oba gye bali nga bali baleeta naye weebuuze nti bali baleeta ddi ekibakwekesezza ebbanga lino lyonna nga kyekyaki ebyo byonna obyebuuza naye ansa ziba ntono ddala tosobola kumanya